Bw'anaamala okukakasibwa, Robinah Nabbanja anaaba afuuse omukyala asookedde ddala okubeera Ssaabaminisita w'eggwanga okuva Uganda bwe yafuna obwetwaze. Guno era gunaaba mulundi ogusookedde ddala eggwanga Uganda okubeera ne Ssaabaminisita omukyala ssaako omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga omukyala nga baweereza mu gavumenti y'emu. Ng'ali ne banne okuva mu disitulikiti y'e Kakumiro n'abawagizi be tusaze Nabbanja mu maka ge Kavule nga bajaganya olw'okulondebwa kwa Nabbanja okubeera Ssaabaminisita. Ng'ayogerako ne bannamawulire, Nabbanja asanyukidde okulondebwa kwe. Tewali bukulembeze butava wa Mukama Katonda. Nina biriifu eyo nti Katonda yawa obukulembeze. Nga takkiriza tosobola, kubanga nze mbadde sibusuubira. Ago ge mazima. Era nabadde musanyufu bya nsusso. Mukkirize nsiime Mukama wange President. Owekitiibwa President. Nsaba okusiima. Obwesige bwontaddemu ate ntwala omukisa guno okusiima bannayuganda abalonda gavumenti yaffe eya NRM ekulembebwa President Museveni, kubanga ndowooza singa si yabadde mu ntebe singa oluusi tetuli wano leero. Ono nga yembako omukyalo wa disitulikiti y'e Kakumiro ategeezezza BBC nga bwali omwetegefu okukola emirimu gy'ekifo kino. Kino Katonda kyatuwadde. Nze kyensaba Mukama Katonda magezi nga Solomon bwe yasaba amagezi. Nsaba amagezi, ape ekirabo ky'amagezi. Ate nsaba Katonda netuloozeeko abantu abagenda okukola nga ttiimu. Tusobole okukola ttiimu, tusobole okuweereza bannayuganda baleme kujula. Nabbanja nga yazaalibwa mu mwaka gwa 1969 mu mwezi gwa Desemba mu disitulikiti y'e Kakumiro. Yasomera mu Nkoko Primary School ne St. Edward Secondary School Bukuumi, gye yasomera O ne A-level. Ono yafuna certificates, diplomas, degrees ne masters degrees mu masomo ag'enjawulo mu matendekero ag'enjawulo. Nabbanja yaweerezaako ng'omukiise wa President RDC mu disitulikiti ez'enjawulo mu buvanjuba bw'eggwanga. N'aweerezaako ng'akwata ensawo ya Paalamenti ey'ababaka banna NRM ate nga Commissioner wa Paalamenti, era nga walondeddwa okufuuka Ssaabaminisita w'eggwanga. Abadde aweereza nga Minisita Ombezi owa Minisitule y'ebyobulamu. President ayagala nnyo abantu abamugamba amazima. Ayagala nnyo abantu abamugamba amazima. Wabula okulondebwa kwe kulina okukakasibwa akakiiko ka Paalamenti olunaku olw'enkya. Ndi Benatiga mu Kampala. Ku rediyo yange